Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mu mawulire agakagwawo obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obw'amazaalibwa ga Kabaka yogayoga ayi bene Cuucu Magulunnyono tumwagaliza amazaalibwa awo mu comment section ag'omulundi ogw'ensanvu ogumu nakunnyonnyodde ebimu ku byafaayo video olunaku olw'eggulo officially baamuzaala olunaku lwaleero nga 13 omwezi ogwa April ate omwaka 1955 ate oboolyawo wali mu ddwaliro e Mulago. Bwe twogera ssaawa zino eno okujaguza amazaalibwa obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwetikiddwa omubaka we ayitibwa Helen Nakimuli, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala, ayogedde ku nsonga z'abaana ba Buganda okuba nti basinze okuba nga battibwa n'okubonyaabonyezebwa mu kiseera kino. Omukyala ayitibwa Helen Nakimuli agamba nti essaawa eno waliwo n'omutujju omutemu eyalabwa ensi kumpi yonna yonna era ng'ekakasa olunaku lwaleero omwami ayitibwa Onyum Okero ye akakasizza kkooti nti tapleadinga guilty, omusango tegumusinga gwa 4 counts abantu 4 beyatte n'okusomezi nga 2 omwezi guno ogwa April nga gutandikira ddala. Ono ayongeddeko n'agamba nti mu bimu ku biteeka embeera ne Buganda nti mu kujaguza amazaalibwa ensi yonna yandibadde ensanyufu abeene nnyini nsi okuba nti atuuse ku kkula ly'emyaka gino oboolyawo si nsanyufu naddala nti abaana ba Uganda atrocities oba obutali bwenkanya obubakolebwako bungi nnyo nnyini ddala era nga ne wetwogerera amawulire agava eggaba maama omu ku abo ow'abaana abaafa asobodde okubanga azirika oluvannyuma lw'okuwa ate obujulizi omusango kyagendera ddala mu maaso. Omupaka ono njagala nkwe obubaka bw'ayogedde wabula ate ebifaananyi ebyo ebimu omukyala ayitibwa Stella Apoloti abadde ye muzadde wa Gideon Eteku omu ku baana abattibwa bye bifaananyi ebimu ebitalabise bulungi bamaze okuwa obujulizi bw'atyo n'azirika. Kati buno bwebaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga buyise mu mubaka we ow'e Kalangala. Kati ninyo obulabemu ku mazaalibwa ga Kabaka ge tuliko ge nkuleetedde olunaku leero bingi nnyo bye nkusomoledde. Tuula kalira tugende. Ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne ndaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu komera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja ffuna ejjana. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Obubaka bwa mwami Robert Kyagulanyi nga mbutadde ebbali nja kusaba subscribinga ku mukutu guno BTN Media
ate tuyongera okuba nga tukutuusaako ebyakabi bingi. Amannya bampita Hannis awendi nnyo okusoosotera n'eddino ku ludda luli abeerayo okulaba ng'ate ekintu tukikwasaganya atukuwa ebyo ebikoze amawulire mu ggwanga erya Uganda ate obaoliawo n'ebikwatako ebweru wa Uganda. Kakati ate obubaka bwakulira bwa Orthodox omukulu ayitibwa Jeremonsi ate obaoliawo naye abusomye n'agamba nti ekitta abantu mu Buganda kisusse era ng'ono asaba Beene obaoliawo ku nsonga eno amuwaabidde n'agamba nti abakikola balekeraawo obubaka bwono nabo kambukwe mu bujjuvu. Awo wennyini ankono bwa Katikkiro ng'atujjukiza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omwaka guno nga gutandika. Yakakasa era n'atusaba bonna bonna abaana ba Buganda okwegatta ge maanyi era buli we muneegatta kijja kubeera kizibu okubaawulamu. Era yatukuutira nti ebyobufuzi tebibaawula era obaoliawo n'embeera nga bwegenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda obubaka bwa Katikkiro kambukwe n'obwakulira Orthodox nabo mbukwe mu bufu bwe bumu. Tukyatunulira amazaalibwa g'empalabwa. Ssaabasajja ekitta abantu mu Buganda ne Uganda yonna kisusse ngano ndoopa. Wiiki ewedde twafuna ekikangabwa omusajja Kalibutemu bwe yatta abaana 4 ab'eggwanga abato mu ngeri etiisa n'ebikolobero ebirala bingi ebituusiddwa ku bantu bo naddala okuwambwa n'okutulugunywa okugobaganyizibwa ku mataka omuliro ogutategerekeka ogwokya obutale nga mwotadde n'amasomero. Tusaba ab'obuyinza bataase abantu baffe basobole okufuna obwenkanya. Okwegatta ge maanyi nga Matumpaggwa bwe yatukuutira ng'atuggulirawo omwaka ogwa 2026. Bwe tutaba bumu omulabe kimwanguyira okutusaasaanya. Mukawulidde ako? Bwe tutaba bumu omulabe kimwanguyira okutusaasaanya. Eddiini, ebyobufuzi, amawanga, ebyo bulijjo biba byawufu. Naye tewali nsonga lwaki bitutemaatemamu. Wano kumpi buli muntu alina ekika ekyawukana ku kya munne. Kaaba oyo amuliraanye ndaba Ssaabasumba Ssemwogerere wa Lugave, Ssaabalabirizi Kazimba wa Mpindi, Supreme Mufti wa Njovu. Mukiraba? Naye ebika tebituleetera njawukana. Wabula eddiini, ebyobufuzi n'amawanga bitera otuleetera enjawukana. Tusaana tubirabe nga bwe tulaba ebika, tuleme kubikkiriza kutwawula. Mulaba abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo batudde wali, abasodokisi batudde wano, ffenna tuli mu ddembe. Ekyo Kabaka kyatwagaza. Awo nga nvuddewo obubaka olunaku olwaleero amukwozesa omutujju Okello Onyum omusango yagweganye nagwejjereza n'agamba nti ye he's not guilty. Wabula ekyo tebitegeeza nti omusango guba gukomye, kitegeeza nti gugenda kuwulirwa era abajulizi ab'enjawulo obaoliawo baleeteddwa olunaku olwaleero. Abamu ku bo babaganye okubanga beesogga omukyala oyo anamukukonyeddeko kati wali katini. Omukyala ono y'omu ku bakyala obaoliawo bamaama abaafiirwa abaana baabwe. Omukyala ayitibwa Mrs. Stella Apoloti. Ono ye azirise. Ebimu ku bimuzirisizza kigambibwa imbu okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe nti ono y'omu ku babadde shocked ng'omutujju agambye nti teyazza musango. Okay, kasa ino si mutujju. Ng'enga agambye mwami Okello nti teyazza musango era n'asaba n'akacupa k'amazzi ne bakamuwa. Bantu bangi nnyo babadde upset, baawulidde obusungu ne bawulira ennyiike nga bagamba nti iyi ate omusajja omutemu
lwaki mumuwa that hospitality oba lwaki mumuwa okumubudaabuda okwo wadde nga yo kkooti awo si buvunaanyizibwa bwayo obuvunaanyizibwa bwayo bwakulaba ng'omuntu ono bamuwozesa mu mbeera ennungi yadde nga waliwo ebibadde biyitira emabega eyo naye tugenda biteeka ebbali bo balina kubanga obaolyawo wasaba kati ng'amazzi galina okubeerawo asobole okuba nga bamuwozesa buli kimu kitambule bulungi nnyo Mrs. Stella Apoloti bamaze okuwa obujulizi bwe ono ye maama w'omwana ayitibwa Gideon Iteku oba Eteku yes omu kubattibwa mu mbeera eyo kati kankwe abatuuze bano nno bamu babaganye okuyingira lwa nsonga ezitanaba kuba nga ensonga bazoogedde nabo bennyini bampita hano tukwatagane mu updates eziddako Sebuma Ronald bampa kaadi ento ku church nfuna ku kitale nalenga kusaba naye bwe ntuuse wali omusikale mugambe nabadde nayingidde naye engeri yekyo nfune ku bino ebyaffe nzeeyo nfune eddagala lyange kati bwe nkomyewo ate omusikale aŋŋamba obudde bwoli ne mugamba afaani kyobwedda munda naze essaawa 12 nga obudda bwe neetuulidde naye ngenze funa bintu byange nkomyewo kanzemunde aŋŋambye bakuwe transport nayita omusirikale nagamba afande njangu omuwe transport omusirikale oluzi aze nambooko kikibooko kyaze nakyo kikibooko kati neebuuza kati obwongo w'abasirikale bategeera tebategeera omuntu ali omu bwati alina emmulu nga mutwalo kati nze omu atalina wadde akasaale sina wadde empiso ate mubudda ku geeti ekkirira ku kyaki abasirikale nga bayitirivu kata batukube n'embooko nga batugamba tetutuukidde mu budde batugambyemu kitundu lwaki tuzze zino essaawa 4 era tuli mu kulumwa kw'amaanyi lwaki tetuyingidde munda olina ebikwetaagisa nyina ebinneetaagisa kaadi yiino n'amannya gange kwegali nenamirembe kulosekugaba tutandike n'amanyi amanya nagiraga atugambye obudde buweddeko tubadde ne kaadi zaffe nga tuli mu kulumwa ne bwe twalibadde nga tetulina kaadi omwana bw'afa taba w'omu ffenna ggwanga lye lyakoze eki lye lyabbiddwa naye wadde tetuyingidde kulaba mulamuzi tubadde tusaba tube n'obwenkanya omusango guno bayibuli egamba ejja Kayisaali giba ki ya Kayisaali ate alikiza munne ekisago alifa kisago tubadde tusaba obwenkanya omulamuzi akirabe oba neggwanga likirabe omusajja ono ateekebwe kalabba kyere kuba tetulina of Nyangabu County and the proprietor of Finn's Medical University, a university you recently awarded a charter. Thank you very much. I'm the youngest person in East Africa to own a university, and in that case, a medical university. So thank you for good leadership, to give the opportunity for us. I was orphaned at the age of 8, but I've been able to grow from an orphan to establish a university, to establish a private hospital called Great Lakes International Hospital, a 50 inpatient capacity hospital in Fort Portal, and now I'm a member of parliament from Bunyangab. Thank you. We've listened to very beautiful presentations since this retreat started. I'm very convinced that in the next 20 years, Uganda is going to be the Dubai. Very good. But all the presenters from National Planning Authority, Bank of Uganda and others, like my colleague said, we've not had them talking about medical tourism. As we talk right now, I'm one of the unfortunate people. My son is admitted in India, battling with cancer. As the rest of my colleagues will be buying new cars, I will be paying for the medical bills of my son. I won't have the opportunity probably to buy that good car. We are losing billions and billions of money in the medical tourism. The hospital where my son is admitted, we are about 10, 15 Ugandans. I am requesting, I actually was not supposed to come for this retreat, but I was praying for an opportunity to come and at least see the president and tell the country and tell the people in charge of planning, I'm one of them now, that we need to have a deliberate effort in the Museveni economics. Thank you, Nebo, and thank you for being adventurous. So that in future we do not collect money to pay for members of parliament, to collect for them to go and get medical treatment from abroad, because we are all candidates of those very dangerous diseases, and now it is us, the young Bazukulu, to provide solutions for Ugandans and not just complain about issue where government has failed. And I'm one of those people who are willing to lead
the private sector in health to make sure that our lives are protected. We don't want to continue being threatened by the West with sanctions because they know we shall go there for medical treatment. So, Your Excellency, I'm requesting, if possible, you give me 30 minutes as a local investor so that I'm able to explain my vision and plan on how we can contribute to the health sector in this